okusindikirwa abantu bantuuseeko obulabe olw'okusalawo nga ndaba ngenda kwetta depression ne ngamba nti ekisingako obukulu kwe kola detachment okusobola okusigaza nga at least obwongo bwange bukola bulungi nensigana nga nsobola n'okuweereza bannakampala n'abantu b'empolereza. So ataaka yonna esobola okuntuusibwako abantu besitegedde naye nga mponingiddwa nti kijja kuntuusibwako olw'okusasulira ekyo kyesimanyi ekibi kye nnakola. Obulamu bwange ng'omubaka buli mu matigga olw'okutiisibwatiisibwa okusindikirwa abantu bantuuseeko obulabe olw'okusalawo nga ndaba ngenda kwetta depression ne ngamba nti ekisingako obukulu kwe kola detachment okusobola okusigaza nga at least obwongo bwange bukola bulungi nensigana nga nsobola n'okuweereza bannakampala n'abantu b'empolereza. So ataaka yonna esobola okuntuusibwako abantu besitegedde naye nga mponingiddwa nti kijja kuntuusibwako olw'okusasulira ekyo kyesimanyi ekibi kye nnakola. Tuzze wano ku kooti ya Buganda Road era nga bwe tubategeezezza tuzze okukebera ku bantu bano 11 ababadde bateebereza okuba nga fayiro zaabwe ziri wano, naye tuyingidde mu registry ne tubuuliriza ne bakebera mu system ne batutegeeza nti abantu bano tebannaba kubeera nga baleetebwako wano yadde fayiro yaabwe yonna okutuuka wano. Tusuubira nti ngeri gye badde ba victims of abduction nga bawambibwa buwambibwa bayinza okuba nga bakyaterekeddwa mu bifo eby'enjawulo mu Uganda ebitamanyiddwa. N'olwekyo obuvunaanyizibwa bwaffe nga nze Shamim Malende ngakolagana wamu ne bannamateeka bannange abeewaayo okulwanirira abantu n'abalanirizi b'eddembe abalala okulaba nga tunoonya abantu bano paka nga bateereddwa oba nga bawanduddwa, era nga we twongerako n'eddoboozi ne ku bantu abalala abakyawambiddwa betumanyi nabo betutamanyi okubeera nga tugamba nti bonna babeere nga bawandulwa oba balamu oba nga bafu. Abantu abatuleese wano babadde abantu 11 kuliko Farouk Muteesasira, Dewo Bale, Moses Wabwire, Naziwa Juliet, Byarugaba James, Mahoro James, Nabire Rosemel, Mutes Agnes, Atukunda Joan, Kabusa Edward ne Mongao Albert. Bano tebaliiwo wano, n'olwekyo tulina obuvunaanyizibwa tugenda kwetooloola mu bifo nga Ssemwayi we tunaba tukkiriziddwa okufuna access CI n'ebirala ebiteebereza okuba nti bikuumirwamu abantu mu buwambe, tunoonyerezeeko tulabe oba baganda baffe abo tusobola okwogerako nabo n'okubalaba. Ensonga endala njagala kutwala mukisa guno okubanga neetondera abagoberezi bange bonna aba Shamim Malende okuba nti awantu awasinga awamu naddala ku social media temukyandaba kubanga sikyalina wenteeka mirimu gyange. Epeegi yange eri official eya Shamim Malende ya Blue Tick yawambibwa. Emmotoka yange UBK Toyota Harrier 862E yawambibwa. Emmotoka yange Super Custom UBD 805N yawambibwa. Era n'obulamu bwange ng'omubaka buli mu matigga olw'okutiisibwatiisibwa okunkoleddwako, ate nga ekisinga okunakuwaza nti neetaaga kubanga nsabirwa. Nsaba bannakampala mwenna abanteekamu obwesige ne bannayuganda abakyanninamu okukkiriza mubeere nga munsabira. Obulumi buno bwonna ne peegi gye nabadde nziguddewo eya Shamim Malende ESQ
abantu bange gye badde mutandise okugoberera nayo yawambiddwa era ne social media accounts zange zonna okuli Twitter, TikTok, Instagram ne YouTube sobola okuzza page zino kubanga nzikoleredde emyaka egisukka 8 nga ngizimbye era abantu bange newe mba nkoze emirimu temukyasobola kulengera nti kuliko ekitambulirako wadde nga bemusaachi nga musobola okugiraba naye siina kyensobola kuteekako kubanga buli kimu kyatwalibwa. So njagala kubeera nga nnoonya obwenkanya mu ngeri etali yakutyoboola, etali yakusibisa muntu yenna, mu ngeri etali ya bulyaza amaanyi, naye mu ngeri at least pages zange, at least tools of work zibeere nga zinzirizibwa mu butali bulyaza amaanyi okusobola okugenda mu maaso abantu bange nga byenkola basobola okubeera nga babiraba. Essaawa eno tukola buli kye tusobola okulaba nga pages ezo zikomawo. Ebirala bingi ndi mukyala muganda nze Shamim Malende neddira mmamba sisobola kubyasanguza mu maaso gammwe kubanga ate omukulu nina omulekera ekitiibwa kinasigala nakyo ate nange nensigaza ekyekyange. N'olwekyo sijja kwogera bingi naye Allah yasinga okubeera nga amanya. Nsaba mubeere nga munsabira era buli asobola okunnyambako abeere nga nnyambako okufuna pages zino. Ebyobugagga si nsonga, omuntu asobola okutwala buli kyayagala naye tools of work okuli pages zange ba followers kwe bali nsaba Mukama Katonda ansaasire zibeere nga zikomawo. Essaawa eno ekigenda okukolebwa tusobola okuddirayo ddala ku 0 ne tuddamu nga bwe tulwana okugyayo pages ziri n'ebirala okuzimba accounts za Shamim Malende bupya nga tutandika ne 0 following nga ate bwe tulwanirira mu bwerufu ne mu bwenkanya ne mu kuwangana ekitiibwa okulaba nga ezo ezawambiddwa nga zikomezebwawo. Ekyemmotoka kiyinza obutaba nsonga n'alinnya boda n'akozesa ekiriwo naye nga nze emyaka gyange gyonna ngimaze nga ngezaako okukola empowerment eya mukwano gwange oyo asobole okubeera nga buli kimu kitambula bulungi. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.